na solution yawo nze kakati n'ebintu bye sitakyanyigira President Museveni ekisooka nategeera kati onda President Museveni nzikira mu jjajja wange mu kyalo aba yalemera muloko nga bwe kyali eruweero kyovola kati ya President Museveni asobola okulowooza nti asobola okulumba India ani Libya kati onaddako ng'atugamba agenda kwekuba n'Amerika kagamba daydreaming kakati for example osobola okukikiriza nti saga kino nkyerabire muto wange abadde ayogera COVID China ine kizimbe kyazimba mu 7 days. Sawa. Kya COVID. Kya COVID. Enaku mukaaga nga kiwedde. Actually omanyi China COVID yava ali bulungi. Omanyi nti center China ze yakozesa. Zazimba express highway, ze twazimbisa express highway nyingi kusinga ko China. Yakozesa because it wasn't concrete. You don't need concrete. Bali abasajja bayinenge je bazimbamu ekizimbe nga se kya bay nenga kikola omulimu. China bakola bati. You know when agenda Hong Kong natya aba China baleeta embaawo. Ne baziteekayo bati. Ne baleeta omusenyi n'ebikoze bayiwambuye mu dakika 2 ekyo kikaze nga bateeka wali nga ekizimbe munaku mukaaga kali na government value wa mubbi kati wano omanyi lwaki tebisobola kukola ate nga President Museveni aba China mikwano gye tebisobola kukola kubanga we babireeta wano valiwa yenyini mubbi muyaye owettaka yenyini babihypinga buli kimu ate tasobola bakwata kubanga banne bamuyita kojja senga jjajja byonna actually omanyi lwaki corruption egaanidde wano bayina okukwata newetunawogana president sala kubabba Uganda agenda okugwira bwati ate omwana wa jjajja kakati ekyo tekisoboka. Now, atenga wandisuubidde ng'egye tuli mikwano gy'aba China tubawadde business twandibadde be tubakoppako nga bikola naye waliwo the most President Museveni ne government ye kyesizo tukola obubi ennyo nti wandisuubidde nti President Museveni waliwo ku myaka 4 byandibadde nga tetukyabikaaba naye tukyabikaaba lwa nsonga appetite y'abantu be baatadde mu bitongole ebikwatagana ne ministry oba department z'abantu bamuyinako oluganda. That is a problem. Kati for example nga tunalaba bya Kiddawalime byalese waliwo emboozi z'amalwango ono kyali wa muyimbire nanka tosobola kugamba look at this solution banange natunde bennenga naye oba kuno okumanyira kubanga Kiddawalime bamuleeta nga in a question of bakuba abantu amasasi reports tezifuluma nga bategera bulungi n'atuleetera nakyambadde ne Kiddawalime ewali ow'ebijambiya kati gwe mu mboozi yaabo wafunyemu ki kubanga nze natadde omwana bwe natadde omwana ku president ng'ayogera ne mugamba nkolera points brief me whatever you n'omwana yenyini atukanoga bane bantumire ekyokunywa kirabika bimbowa nga nkolera points eyo ya Kiddawalime yonna yabuuse embuuke kubanga onaze makulu kati okay wajjemu makulu ki mu Kiddawalime junior wajjemu makulu wange siyina kati nze kyanyiizizza ng'otanayogera kikino president kugamba nti ku ezimu ku means zagenda okukozesa okulwanyisa corruption mu Uganda kwe kuwa abaana babagagga emirimu wennakomye era nze n'ongamba speech ya Museveni era nti Uncle Kashumba ye agumiikiriza ebintu byayogera nenga mukyusa kyane endala ebyo byenakyambadde nakoze bwe nti namute nze nagambye oli omwana nazze bwe nti gwe ŋŋambye ngenda okulaba ne mugamba mwakyusiza kyano ate bino biki mu ddakiika omanyi waliwo omuntu ayogera ebintu n'ogamba ono is deteriorating my understanding ne mutinga paka bamaze naye we yayogedde Junior gwakomyewo. The Nachambade story was mockery. Mockery kitegere. Kwagamba mockery chechi. Kukinda bakira kudula. Okudula. You cannot bring a story of 4 years ago because it happened in 2018 in the middle of a disaster ya COVID nga abantu bafiirwa obulamu. Mo kiseera nga jeno munno yakafiirwa omwana nomala noganoga nti Katumba Osad made mistakes lwaki tatambula na kabangali kyebayita security si kutambula na kabangali era nalabye abantu gaga nedda bamuwa amagye mangi eyo teba security kyeki bw'otambula mu mawanga amalala nosanga omusirikale ajja musanga akutte batune awo manya nti eggwanga eryo lirina emirembe
wabula abantu batamanyi nti okusanga omusirikale ng'akutte emmundu ku street gavumenti ebeetagala ebateteredde tewaba mirembe. Yeah. The moment you find a soldier on the streets of any country, America okujjayo national guard, Trump kyamuvumya kwakyali kitutte ebbanga nanga America emirembe tubatya ne mutwalo gumwe gw'abajasi ku street. Kati abantu balowooza nti ensi ebeeteredde wabula abamanyi baba balaba ensi gyekola gyeraga. A person who can attack a former CDF, gwe CDF ranka si ya muzannyo, echepe gyayambala eriko emmundu n'ekiso n'enkofiira ye ebandala. Era bw'ogenda mu mawanga amalala story yonna girabira Kenya, Abannakenya baaseka. CDF bamulumbiddewa si ku faamu ye wabula ku street eya capital. There is a lot. We have a problem and a big problem. Kyovola banga yabyogera ina amagye 8. Kyobanga mokari omanya omukulembeze abayogera osobola bayaga nti nze bancheckinga, they check me every time. But I'm walking Governor Uganda. But to checking up 18 abiri. Tujisobola na jisobola. Niko president nze buli banchecking checked. Manya a joking anyo, you know now Dana Atwina who is a Catholic. Yeah, it is good the president to joke. They take making a speech. Yes, nature waliwo ekisuka. We are in the middle of a disaster. We are in a security disaster whereby a person alumba CDF because bali bategera nti General Katupambala ine mundu alina pistol. But bwe baba basobodde okumulumba, it means tebasobola okulumba akashiya molo ne bakuba abantu nga 10 amasasi. Because they are great. Kati omuntu bwava Kaweesi nadda ku former CDF abaddawo naye nga yabikubulira ina amagye 8 era ne ku convoy yajja kwongerako muzingo omulala. You know, there's things of security I don't understand it anymore. So nabadde nsuubira aleeta abattakaweesi abateeke mu kamera mu kifo kya nakyambadde batugambe nti abakoweesi nga bafuna baabano. Whom did you collaborate with? Nebino ebyokusoma sipiiki za Saidi kati yafudde omanyi nage buli mulimu yakukola talina baminisita kati ye mwogezi wa Saidi walabye lipooti ze yasomyeko nga 3 wayagala wasoma. You will publish it in the papers. So there is a problem. Is out of Kaye Gambia. Teri president aina IGG. Teri president aina kachiko kafande nakalema akatalina fully constituted in constitution because the office teriwo teyateka obona parliament aliwo mbukyama era ne bakwata mbukyama. But we said okay, it's fighting corruption. Namuteekawo courts of law, parliament omulimo gwayo omukulu kola oversight okulaba sente z'omusolo zisaasaanyiddwa zitya. Ebyo byonna bwe yagaye nti agenda kuleeta abaana b'abagagga ffe nga bakitaffe bali banguzi ffe kuume bakitaffe abali b'enguzi abajja obwesigwa mu ebyo ebitongole ebina abajja obwesigwa mu balamuzi nabo balemeddwa abalamuzi. Afande Nakalema alemeddwa, IGG alemeddwa ne parliament elemeddwa. Kati awo bwe buba obuzibu nti Mwami Museveni bw'ataagoberere constitution na kumanya mawanga ngeri gye gakulaakulanyemu na gye galwanisiza ebintu ebimu. So olutalo yalufudde ye nga ye okulufunamu political gains ng'eggwanga biba tebituyamba. Mu dakiika emu Kaye tuvaawo tutya wano. Omanyi nagamba abantu luvannyuma lwa myaka 4 Katonda akyusa omulembe. Otegedde kye ngamba era wegiwera 4 n'olemerako ye yennyini asobola okukwettira yatta Musa nga emyaka 4 atudde abaana abajja Misiri abatwala mu Isirayiri neyettira Musa. Sawulo we yalemerako teyakuttabusi Sawulo n'omwana we Jonathan eyali anyirira enviri zitya kali imagine omuti gwe gwamukwata enviri zennyini oli najja n'amusalako omutwe. Mu myaka 4 ngamba nnyo abantu baffe you guys mwabatambula ne chepesi bali bikoze bitya mu myaka 4 spiritually Katonda akyusa omulembe. Mu gino emyaka 5 kansubire President Museveni wabaagimazeeko bwana abaagimazeeko bw'abatirizawo nnyo anti kakati all odds wotunene ne mabbali kigenda kumbeera so expensive okusigala mu buyinza. One kati omanyi solo musigazaako
either ng'akoledde bannayuganda ebibaluma otegere kye ngamba kubanga ababba abantu bamanyi bannayuganda bamanyi abatubba bamanyi abasinga okulya enguzi President Museveni n'akeera ku makya n'akwata first thing abali enguzi wano but the love can come back kyovola nagamba abantu ne bawukana ne bagamba wisdom project nagamba singa President Museveni akwata afande Muhoozi engeri Muhoozi gy'akozeemu CFC that excellence n'amuwa ministry ng'eya health ne tumutestinga content first son anti kati gwe yesiga ne tutestinga anti bw'abaddewo national medical store tebeddagala because tosobola kuŋŋamba nti no ogenda mu malwaliro g'Obote ge yazimba n'osanga ng'omusajja bamukebedde bike naye nga waliyo panado otegedde naye bw'ataabikole we forward eriwo nti tuli muyimbira kayimba munnaffe otulabyeko nnyo owulire Basude ono yali akyali mwana muto Basude yayimba oba yali Basude munnange ngenda bannaffe otulabye yes President Museveni bagenda muyimbira kayimba munnaffe otulabyeko nnyo waba taakeyimbire bajja muyimbira kifuba ate kirungi the trends ziraga kankubuulye President ba Africa abo abatayambye bantu bebafuga enkomerero zaabwe zibambi ekyennaku kiri nti enkomerero zaabwe ezembi zibuuka ne ziva ne ku famire ne zigenda ne gyava kyovola buli wenzija mu kamera ngamba banaye si buli wesitana mubbi ababbi e Uganda mubamanyi kubanga bwe tugamba wesitana tetugamba Abanyankole bokka mulimu abatoolo abanyoro okitegera kye mugamba not waliwo omwami abadde wano nagamba nnyo abantu nti mugende keisingiro mugende ludda obwavu obuliyo even nze natwalo nagende waffe nenga omwana waffe mwenna basenga baagala omulaba Kampala Buganda bwatayagala mulaba no problem obwavu obukola ki saate nga wandisubidde myaka 3 gye mufugidde wandigambye nti embalala kwegamba nti gulu lya ku nsi naye eggulu lyawe eryewanyunya obusa nosanga kati gwenga nakutwalidde banyi gundi my sisters bonna ebavayo bwe bati perfume ebakuba nankana amate kibongo bawunya kwegamba obeera naye nesuuka ng'olina zikyusa buli lunaku paka wono omukuba geisha bikoze bityo womwena aliza nga gwamukuuta otegera kyengamba nogamba wogenda mu America abantu ava Texas tebawunya mafuta what went wrong in Western Uganda so President Museveni has this years ngenda kugamba Simon mumpulize bulungi ne tutuuka 2026 President Museveni Katonda n'amuyamba ng'agimazeeko n'akomawo kalu mmanye enkomerero teri nyuma kale kusema official